Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku lwaliro nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku lwaliro nkwetedde eddagala eriyitibwa Ekimyuula. Nkwetedde eddagala eriyitibwa Ekimyuula ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Ekimyuula Bwekiti Bwekifanana nga bw'okiraba. Ekimyuula ddagala nnyo. Isookera ddala Ekimyuula osobola okukifuna kisangibwa ku ttale naddala okuliraana amakubo. Kisangibwa ku ttale okuliraana amakubo. Singa otunula ebbali w'ensiko obeera ojja kuba okiraba. Nga bw'okiraba bwe kifaanana ggwe just olina kwetegereza olabe kifaanana kitya. Kirina ekimuli kya yero nga bw'okiraba ekimuli kinenемukko ku lw'ensonga nti ekimuli kyakyo kifaanana n'ebimuli ebirala naye biri bitono kati nga makaayi. Ekimuli ky'amakaayi kifaanana ddala n'ekyekyo ekimyuula naye ekyo ekimyuula kinene ate kiwanvuwa. Kirina akati kawanvu kwe kitudde ekimuli ekyo. Kale n'olwekyo ekimyuula osaanye obeeko kye weetegerezaako ogenda kuba okiraba eyo gy'onaaba otambulidde kuba bingi nnyo ku ttale. Kati ekimyuula ekyo kijjanjaba endwadde ez'enjawulo eziwererako ddala. Ekirala kya mugaso nnyo mu bintu ebiwererako ddala. Okusookera ddala mu ndwadde ng'obadde olina obuzibu bwa sukaali nga sukaali akusumbuwa kirungi nnyo mu kukakkanya sukaali. Eddagala ly'obeera ofunye ly'oba ogenda okufumba osobola okukola ki okukigatta bulungi nnyo n'ogattamu ebikoola mw'eryo eddagala ly'obeera ogenda okufumba n'obeera ng'onywako gw'omulwadde wa sukaali. Sukaali wajja kuba akakkana kijja kuba kikuweweezaakokko nga bw'okitegeera gw'omulwadde wa sukaali. Ekintu ekirala kijjanjaba obulwadde obuyitibwa obwakamuli. Obulwadde bw'akamuli ndowooza mubutegeera naddala abazadde. Obulwadde bw'akamuli kirungi nnyo. Ekyo ekimyuula ebiseera ebisinga obulwadde bw'akamuli batera obbagamba nti mugatte ebimuli eby'enjawulo eddala ebya yero naye kino osobola okukikozesa kyokka nga kyetongodde. Ekimyuula osobola okukikozesa kyokka kuba obulwadde bw'akamuli n'obeera ng'ojjanjaba omwana oyo abeera alina obulwadde obwo. Jjasi ofuna ekimuli kyennyini ky'ofuna ekyo kyotereeza bulungi n'obeera ng'omwana omutonnyeza amazzi g'oba onyiga agava mu kimuli ekyo. Nja kuba vidiyo ngibakolera, nja kuba ngibateerayo engeri gy'okikolamu okujjanjaba obulwadde bwe bayita obw'akamuli. Ekintu ekirala ekimyuula ekyo kirungi nnyo mu kugoba ng'obadde olina olubuto nga lunene nga wagejja olubuto nga lukumazeeko emirembe. Kirungi nnyo mu kusala olubuto. Ofumba ku bikoola ebyo n'obeera ng'onywako nga bw'okola exercise olubuto lujja kuba lukendeera bulungi nnyo nnyo. N'ekintu ekirala kirungi nnyo mu kujjanjaba omusujja. Kijjanjaba bulungi nnyo omusujja ekyo ekimyuula kijja kuba kikuyamba mu kujjanjaba omusujja. Kyo nkikubuulira kirungi nnyo. Ekintu ekirala olubuto nga lubadde lwesibye ng'olubuto lubadde lwesibye nga tofuluma bulungi kirungi nnyo kwese ku kimyuula ekyo kijja kuba kikuyamba okusumulula olubuto kwegamba olubuto lubeere nga lufuluma bulungi nga terukusumbuwa. Kigenda kuba kikutereeza obeere ng'ofuluma bulungi. Ekintu ekirala kijjanjaba bulungi nnyo emimiro. Ng'obadde olina obuzibu bw'emimiro, emimiro ng'owulira gikolokoota nga gikuluma, ekimyuula ekyo kijjanjaba bulungi nnyo emimiro. Bwe kityo bwe kiri ekyo kye bayita ekimyuula bwe kityo bwe kifaanana ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Kyetegeeze bulungi nnyo okirabe singa babeera bakikulagiridde obeere ng'osobola okukitegeera obeere ng'osobola okukyenogera ku ttale. Ekyo okitegeera n'olwekyo ky'obalaba nti mbateerayo eddagala lino mulirabe mulitegeere mulimanye. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.